Mukama mulungi nnyo kubanga obulamu bwaffe bwe tubutambuliza ku Katonda mu magezi tuwangula ebintu tubibalamu ne tuwangula ne tutawangula bubire wa bubi naye ne tuwangula obubi olw'obulungi kubanga yagambye nti singa mbuulirako ku buli kyonna ky'ogenda okukola nange nkitegeere ndyoke nkuwunjulire osange ng'ebintu biteredde. Mukama bw'atyo bw'atugamba tugenze tuyitamu ne tulaba nti Katonda bwe tubimukwasa atuweweeza omutima. Mukama yaaliwo okuweweeza mbeera. Katonda wa mirembe, mugezi. Agambye nti bw'afunye amagezi ogenda kufuna okutegeera. Okutegeera kubikkula obwongo, kuzibukula obwongo, kuyera mu bwongo bwaffe, mu mitima gyaffe. Kubanga kino ekibeera ku bwongo bwaffe kyembeera nakyo n'ensula nakyo n'endowooza ne weetikka. Jjukira twogedde ku kusonyiwa n'okwenenya ne twogera ku bigambo nti singa olabye emboozi kale abantu bali wali batudde boogera ku ggwe. Kakati naawe oli waka, edda bamaama baatutumanga ne bataata, genda olabe bye boogera. Ayagala kuwulira bamwogerako ki si kibi kubanga omanya engeri y'okwetaasa, naye ate olina okubeera omugezi nti ebigambo by'owulira ebikwata ku bulamu bwo, omulabe byayogera oba atakwagala byayogera, bigenda kukumenya bumenya, tebijja kukuzimba. Biyinza okukumenya ne bikutuusa okweraliikirira n'obulwa ne kyokola. Naye ky'otawulidde tekikumenya, kyesiwulidde tekimmenya, kyesirabye tekirina kyekyenkolako. N'olwekyo Bayibuli etugambye bw'oba obikkudde Ezabbuli 37 egamba seguliranga obusungu ogoberere mirembe. Kakati awali obusungu bw'onoonyerezaawo ennyo ojja kuggwamu bwendasi. N'ayongera n'agamba nti kale sirikira mu Mukama naye anaakituukiriza. N'agamba nti kyonna kye weegomba kati olyoke okinsabe nkituukirize n'essanyu lyo liryoke likole ki lituukirire. Okimanyi nti bw'oba tolina ssanyu olemererwa n'okusaba. Oluusi omuntu ogenda mu buliri ne weezinga nganti empewo ekuyiseemu ebirowoozo omutima. Mu kuzuula ennyo nali njogera ne mukwano gwange ku mirimu asoma bya busawo naye ng'era okiraba ne tusheyaringa nga tulaba nti endwadde eno eya kansa abantu abamu balowooza eva mu mazzi, eva mu ki, naye eva mu stress, depression. Abantu balina stress. Owulira ebigambo ne bijja ne byokya omutima gwo. N'otandika okuwoza n'ogamba gundi oyo yali mukwano gwange ennyo kati yanjogerako bw'ati. Wali olowooza otya? Bayibuli etugambye nti teweesiga muntu naye weesiga nze. Omanyi bwe weesiga Katonda, kakati Katonda buli lunaku kyavudde agamba wano mu Proverbs 3:6 nti submit all your ways to me, to him. Kakati yalyoka akulaga ekkubo ettuufu. Mukama agamba nti ambuuliraako ku buli kyokola, mbuuliraako ku bintu byo, nja kulaga omukwano ogw'okubeera nagwo. Ate si gwa mwaka naye buli lukedde God renews his word. Ye tafaayo olunaku olina mukwano ki. Katonda ye kyatukolera alaba omukwano ogujja mu bulamu bwo ku lunaku olwo lwennyini. Alaba olunaku lwo bwe lunaabeera kyova olaba every morning as you wake up you thank God for the night and for the day. God, I thank you for today and I submit all my ways to you, Lord. Katonda ng'agamba gwe nno okitegedde bulungi. Kakati Katonda kyakola akuwa abantu abatuufu mu bulamu abakumazaako. Si bano ab'okukukyokya, ab'okukusuna, ab'okukukyokya ne bawulira nga bakumalamu amaanyi. Stress. Abantu bayita mu mbeera omuntu ne yeeraliikirira, omuntu okweraliikirira omutima guggwamu obulamu era abasinga bafuna heart attack. Bintu bingi nnyo ebireeta stress, bintu bingi nnyo ebireeta heart attack. Obujja bumalawo omutima gwenga buli koolaba omuntu kafunye owulira obujja ne bwaba mugandawo. Jjo nabadde nga nva ku kyaki nagenza okubikula bwe nti owooluganda nga nsindikidde ka message nga babadde mulago nga babuulira njiri nga bagenda kitanda ku kitanda naye yagambye nti baatuuse awamu ng'omwami oli ali isolated. He was isolated, you know why? Yatta muganda we naye yamutta lwa mukyala. Kakati ensonga eyo bwe yabeerawo, kakati bw'atuuka mu ddwaliro bali bonna abalwadde ne bamanya nti ono yatta muganda we, bonna ne bamukyawa ne bamwiginowalinga.
kakati nkiraba nti omwami ono ekintu kye yakola si kituufu, kibi, era yabaatulira n'abagamba bannaye nze ndi mwonoonyi awedde emirimu, naye nga bwe muzze okumbuulira Yesu ndi ready okutwala mukama waffe Yesu, era mmanyi wano wendi Katonda yekka yanjagala. N'abanyonyona n'abagamba nabano bagalwadde bannange buli omu yankyawa, tewaliwo ayagala kunsemberera, bantya bankyawa. Kakati olaba omwami ono yayonoona, nakkiriza nti yayonoona, naye ate waliwo ekimulya kati ekimutta. Akyayiddwa, ali mu stress, ali mu depression, ate naye yakubibwa kubanga bwe baamukwatako abamukutte ab'obuvunaanyizibwa baakuba oli, kati naye ng'alina kuggweera mu ddwaliro. Kakati ndowooza olaba obulamu bwaffe bwe bugenda, obujja buleeta endwadde, kati bumwongeddeko okubiddwa, obujja bwe bwakozesa ekyo n'ojjawo obulamu bwa munno. Kakati bannaaye ebintu bino, naye Mukama agambye nze muntegeeze, ye Katonda atuwa emirembe, ye Katonda emirembe bwe gijja muffe tuba n'essanyu, obeeramu muli okwagaliza. N'olaba munno bannaaye aguzeeyo ekibanja n'ogamba munnaaye ofubye nno munnange, watandika mpola mpola, naye kakati wuuno ogenza okulaakulana. Katonda bw'alaba omutima gwo nga gusiima, ng'akwongera omukisa, Mukama ze nkola ze bw'alaba nga twagaliza abalala, alaba ng'omutima gwo gwagaliza, n'atandika Mukama okuwa omukisa. Abooluganda twetaaga tulabe, teweesembereza bintu bikuleetera stress. Ennyombo zireeta stress. Gwe buli ssaawa munnange oyagala kuba mu kuyomba n'akatono, ne bw'osanga akajiiko ku mmenzi oba omwami yakeerabiddewo, oba ne bw'osanga engatto wali, omukyala yazireseewo yeerabidde, oba kale naawe muyambeko kubanga muli ba partners, muli ba mukwano wamu mukolagane. Naye waliwo obuntu butono nnyo mu maka ne buleeta stress bannange, stress neevaamu endwadde. Bwe mujja kaali kajiiko oli ke yeerabira wali ku firiigi, n'otandika okugamba nti nze bannaaye saagala bino bintu bino, anti buno bujama, n'otandikira awo. Oluusi n'omukyala n'akuddamuko, kakati naawo neebeera ng'empalana n'etandikira awo. Bw'okomawo awaka tewali abuuza munne, naye ng'amanya nti awaka kati wajjula omwoyo omuzito omubi ogw'obutayagalana. Oba oluusi omu ku mmwe waliwo oba mwami oba mukyala, olugira oba omukyala ayina byakola nga biyitamu bulungi. Nze ndowooza nti byammwe mwembi, omwami oliwo okusapootinga omukyala wo, naawe omukyala oliwo okusapootinga omwami wo, ogwo gwe mukwano. Naye olaba wano omu ku mmwe ayina kyakola ekitambula, gwe buli byokola tebiyitamu. Wezuule, wenoonye, maybe olina okukyusaamu enkola, maybe enjogera, oluusi enjogera etujjamu. Gwe buli lw'obeera oyogera oluusi oboggola buboggozi, n'osubwa abantu abakwetoolodde. Bannaaye obukkakkamu ago gaba magezi. Twetaaga okutambula mu Katonda nga tuli bakkakkamu, nga twogeza ku kisa, nga twogeza ku mukwano, ebireeta abantu, kubanga olimu ekisa kya Katonda, olina omukwano. Naye okukayuka, okuboggola, okuvuma bireeta endwadde. Abantu balina stress, era stress ezisinga ze zivuddemu kansa. Yensonga lwaki owulira gundi yafudde kansa, gundi yafudde kansa. Stress. Ate nga stress eyina bweva, stress eyinza okuba evudde mu famire tekolagana, bonna beeyawula kubanga gundi ye yagaggawala, Mukama yamuwa omukisa. Kati bano abalala ne banyiiga, omu omulala agenzeeko eri oba agenze mu ddogo, oluusi biganye n'okugaana, oli akeera asula mu night prayer, yeesabira Katonda, atadde eŋŋendo ze mu Mukama, yeebuuza ku Katonda. Buli we mumulaba ashininga, mumulaba abuuka, mumulaba anyirira. So wano tulabye nti eŋŋendo zaffe tuziteeke ku Mukama. Waliwo mu Proverbs 16 verse 3 nti emirimu gyaffe tugikwase Mukama, naye anaatereeza buli kigambo kyonna. Kakati bw'oba oyagala okwewala ekigambo ekiyitibwa stress, submit all your ways to God, naye anaakituukiriza. Submit it. Agamba munsindiikirize ng'okweraliikirira kwammwe kwonna, nange naateeka ensonga zammwe ku mmeeme yange, ye Katonda kyagamba. Abooluganda twagala tuwone, tujja kuba nga tweyongera, naye twagala twezuule. Bwe tulowoozezza, bwe tubadde tusaakinga, tulaba nti endwadde zino ziyina emikutu gye zivaako. Abantu beeraliikirira, abantu ne bafuna pressure, abantu ne bafuna ebizibu. Bw'otandika okweraliikirira tojja kusobola kulya mmere. Naye omuntu asanyuka, ayina emirembe, ayina essanyu, assaamu abalala ekitiibwa, ayagala abantu, buli kintu kimuwoomera.
bwagenda kasaladi bakaleese akaagala, bwaba takaagadde n'agamba nja kulya kino. Naye omuntu omunyeevu omweraliikirivu buli ssawa abeera wa kabyo, ekkabyo nga ye munyeevu yanyiiga dda, aliwo kunyiiza balala, aboggola, akola ki, buli lwayogera ekigambo kisala. Wali olabyeko omuntu nga bw'akuba n'essimu ogamba bannaaye kati ono bwe naayogera naye ogenda kulwala bulwazi, kugamba nga n'ebigambo ng'ebigambo bikaawa, nga bw'ayogera bw'ati omutima gwo gufuna okutya. Kakati omutima bwe gufuna okutya, eyo nno ndwadde, ezo ze pressure ezo ezireeta ataaka stress. Naye weetaaga okubeera ne munno nga mwagalana, munno mucelebratingeko, munno mwagale, munno muzzeemu amaanyi, munno yogera ku bigambo ebirungi, si buli kyolaba n'okikubawo. Abooluganda, let us submit all our ways to God and he will make our ways straight. Mukama omulungi abawe nnyo omukisa abooluganda, era nsanyuse nnyo okubeera nga njogera nga muwuliza. Amannya gange May, abawa omukisa. Amen.